n'atandika okuba amasimu eno n'eri naye ng'ate aba tasibulukuse. Muzisookera ddala al ihtiram, okwerooterera. Okwerooterera tekulina kyekukwatagana na kutta kusiibako. Okusiibako kubeera kukyali validi, genda mu maaso n'okusiiba. Naye okwerooterera eyo, lwaki okwerooterera tekutta kusiiba? Tokulinako control, si programu yo eyo. Programu gye Rabbani, programu ya Allah tabaraka wa taala, yagiteerawo naddala batali bafumbo okubakendeezaako amazzi agakola omwana, kubanga we gajjula wali we gakuŋŋaanira omukwana abana mungi, oluusi guyinza okumusindiikiriza n'agwa mu mazambi. Era programu y'okwerooterera eba nnyingi mu batali bafumbo okusinga abafumbo. Abafumbo erabikayo kitono, rijalan wa nisa, abaami n'abakyala. Kasabira mufumbo okwerooterera kiba kitono. Abatali bafumbo basinga okuba ne programu eyo, era ng'erimu emiteeko ebiri, mulimu eya shaitan, emberamu neya Allah. Eya Allah tabaraka wa taala ozuukuka buzuukusi ng'engoye zo zirabamu obuufu nti weerooteredde, yeya Allah. Eya shaitan obaako byolaba, olaba ng'olina omuntu gw'oli naye awo, oluusi ng'omumanyi oluusi tomumanyi, eya shaitan. Era kyobola bwe yali ayogera ku b'omujjana yaga nti lam yatumithunna insun qablahum wala jan. Bali abakyala b'omujjana tebafumbirwangako ku muntu yenna, wadde amajini obazannyirako ekiro. N'abako byalabaawo, alaba nga alina omuntu naye nga taliiwo, kati agenda ogira bw'ati ng'alaba obufu mu bifo bye ebyensa nti yaloose. Ziri ezi, emu ya Allah tabaraka wa taala, endala ya shaitan. Kati bw'obanga okifunye omanya nti eno yeeno eno yeeri, naye ezo mbiriri nga bwe zifaanagana, eya shaitan n'eya Allah tezirina we zikwataganira na byakusiibako. Ogenda bugenzi mu maaso n'okusiiba, programu ebeera ekyalyo, kusiiba kuba kukyalyoke. Ensonga endala, okuggyako omusaayi tekusiibulula. Okweggisaako omusaayi olw'okukebera endwadde mu butono ne mu bungi tegusiibulula, kubanga waliwo akasaayi ke batuggyako aka malaria, ko kaba katondo, n'obeerawo ogwa siriimu gwo guba mungi, bateekako n'ebbomba ne basika. Kati mu butono ne mu bungi terina kyebikwatagana na kusiibako, kusiiba kulyoke. Okweggisaako omusaayi tekulina, ne bwoga nti ngenda kugaba musaayi tampekeezi, tolina buzibu na kusiiba, kusiiba kukyalyoke, genda mu maaso, kubanga ekisooka bw'ofulumya bufulumya toyingiza. Ate era mu kaseera ke kamu nga tukyali ku mpiso n'okukuba empiso nako tekusiibulula. Okuggyako empiso ezirimu ebiriisa eza vitamins nga bwe bagikuba towulira nnyonta na njala, eyo yeesiibulula. Waliyo abantu nga yalwala endwadde ne bamuwa empiso 120, nazimukubira emyezi 3, naye nga n'obulwadde bwaggwa dda, alina kumalayo doozi. Oyo agenda mu maaso n'omukuba empiso ze nga bw'asiiba Ramadan. Amakulu empiso eziyingira mu mubiri gwo n'ezifuluma tezirina kye zikola ku kusiiba kwa mwanadamu. Genda mu maaso n'okusiiba. Okuggyako eya vitamini, gye bayita eya vitamini, singa kakutanda n'osiibulukuka ng'olowooza obudde butuuse, oba omaliriza bw'oti n'ojjootegera nti obudde tebunaba, oba ojja ddulirwa. Oyinza osiibulukuka ng'olowooza butuuse, munu naga nti wabula eddakiika 2 olunaku olina oddulirwa. Era kyekimu n'okulya ddaaku. Oyinza okulya ddaaku ng'olowooza bukyaliko naye nga bwaweddeko, ogenda ogira bw'oti ng'obudde bubadde bwaweddeko. Kiba kitegeeza ojja kuliwa, ate olwo olina oddusiiba naye luba lufu. Olina oddusiiba oba olina okulusiiba ate ojja kululiwa.
kati oli yandigambye nti ate nsibira kinga lufudde anti tolina kikusonyiyisa kulya misana mulamanzaani tokirina oba kubanga okirina wandibadde olya ne tekiriiwo kyova olaba oba oteekeddwa okuba nti olusiiba ate ojja ddulibwa. Bwe tuva ku nsonga ezo ne tugenda ku musomo gwaffe ogw'olwaleero ogw'ebyafaayo, kubanga ensonga ezikwagana n'obufumbo si nsonga za kusaaga, za byafaayo. Tebuyigika. Osanga oli amazimu emyaka 3 wandibadde osuubira alina experience nga naye talina akabamaziga. Babigina ne basiniya ne bajuniya bonna byebimu, naye tugenda kukonayo ku butipusi obutonotono omuntu bwalina okwegendereza. Kyolina okusooka okumanya nti obufumbo ye program, ezimu ku programu zenene mu buwangazi bw'omwana Adamu, ogimalamu obudde bungi. Osanga omuntu nagana naliko secondary teacher nempumula, naliko dereva myaka 3 nempumula, navuga baasi emyaka 2 nempumula, tayinza kuga naliko omufumbo myaka 2 nempumula. Awumula kiki? Era okyasanga ttunka nabo, kubanga ye programu empanvu mu bulamu bwaffe. Era ffena gye tukolerera, njagala nzimbe ennyumba ennene ennyo ennungi yakalina mbeeremu ne mukyala wange nebaze. Njagala ngule mmoloka ennungi ennyo latest ntambulemu ne mukyala wange. Njagala nankanankani nkole ssente nga nnyingi zingase ne mukyala wange. Byonna tukolerera programu eyo, naye ekyasinza okubeera mu challenges mu byolina okusooka okumanya oba oli mwana wa bulenzi oba mwana wa buwala. Ekisingira ddala okuleeta emivuyo ewaka mu bafumbo kubuukabuuka, okubuukabuuka n'ogana okutereera, golengera Amina, golengera Hafisa, golengera Nayiti ne Jowe. Kyokka ng'eka wateekayo omwana omuwala gy'ali maayi. Oba oyagala oba toyagala tosobola kukomba ku mirembe mu bufumbo bwo, wadde maayi gwe wateeka eka tamanyi nti obuukabuuka. Era ye tekimwetaagisa na kumanya nti obuukabuuka. Lwaki? Inna Allaha la yadhlimu nnasa shay'a, Allah talyazamanya mwanadamu yenna, tayagala buli azamanya. Nga ye bw'atalyazamanya mwanadamu tayagala muli azamanya. Bw'ogezaako okulyazamanya maayi eka ewaka ng'atabulawo, ekyo kimanye oba wawasa oba towasanga. Problems ezisinga ewaka waffe zisibuka mu kawaayiro ako, kugaana kukula, kubuukabuuka. N'omwana omuwala naye bw'atyo yasalawo afumbirwe Semayiri, ate akukuta ne bumeseji, simanyi OB. Oyo teacher yamanyi yali agala kumpoowa, ate tata n'agaana. Oba yagaana kati chapter closed, okukuta naye biki? Akawaayiro ke kakabaka mu kutabula ewaka. Bal okumanya Allah yawukana watabuuka nga bwe totegedde na kiki ekibatabula. Era nga ffe abawalimu mu bwalimu bwaffe muno osisinkana abafumbo ne bakugamba Allah yatuwa buli kimu. Tulina ssente, tulina buli kye twetaaga, teri visa etulema, naye waka tewali mirembe. Kyetumanyi lwaki? Tulaba bulabi nga tunyiize, twagala kwekuba, wateekeddwa okuba waliwo abuukabuuka. Agijjawo. Bw'oba osazeewo okufuna maayiwo, concentration giteeke ku maayi. Maayi akkiriza nti bannange nze Semayiri gwe nnonze, kkiriza tugende Semayiri. Emirembe gijja kulabika insha Allah. Kakati ye nno Semayiri alinayo omukisa oguwoowa omulala, ate bwe ba programu yakuwoowa ekyo kirala. Naye obuzibu obuwalawala obuweereza emmere ku mulimu, busekuritale ku mulimu, basanze mu takisi, banneyiba tosobola kufuna mirembe. Era batabani bange mbagamba, anaakomba ku mirembe gy'edduniya gino, ate omwami yenna anaakomba ku mirembe gy'edduniya
ateekeddwa okuba nga sipiidi ye ntono nnyo ku bakyala, tolowooza nti banno nnyo. Obalaba bwe bagenda ne bamyusamyusa emimwa n'agiwandiikako n'akola ki, tolowooza nti munno nnyo. Bw'oba oyagala okukomba ku mirembe gy'edduniya eno n'akhira, bagenda ekitono. Hatta ne oba nga okozesa puroguramu ey'okuwoowa okujjako nga tota, kubanga nga bwe tudde wano ffenna tukimanyi nti nabbi sallallahu alaihi wasallama yawoowa abakyala bangi, naye yalinga ayigiriza ffe. Naye kati waliwo abamu baga nze senda mbawoowa, naye nga luvannyuma myezi 3 ena awoowa, 3 ena awoowa, 3 ena awoowa. Tosobola kufuna mirembe, tekisoboka. Ojja gatonyeza kubanga ono gwoleese bali baba muyeekera, bali bonna baba mu nsiko bayeekera boono. Kati ani gwalina katumutawanye? Jukira kakasukanga 8 guli bweru mu nsiko, katono yali mu gavumenti nga bamuwerekeza ebigambo, masimu, bivumo, meseji. Tosobola kufuna mirembe. Anaakomba ku mirembe mu bulamu buno obw'edduniya n'akhira. Abantu abo Allah yabatondera nga oyagala toyagala oteekeddwa okuwangala naye, naye oteekeddwa okuba nga wegendereza. Oyo Allah gwakuwadde waludde alina ebigezogezo, akutawaanya, kugoya, gumiikiriza. Olaba bagoya nabbi sallallahu alaihi wasallam, kati gwozitowaki? Abakyala si bakusaaga, ne nabbi sallallahu alaihi wasallam bamugoya. Agoyeko oyo gubagoya omumanyi nga bakimanyi nti nabbi wa Allah. Asobola n'okugamba nti mumpise malayika walumba ajje wange, najja nibakulaga nti tubitukwatako. Bagoya ekitonde kya Allah ekisinga ebbeeyi, ekitayisa swala, kitalina bugayaavu ku swala, kitalina zambi. Olwofa abagayaavu b'eswala oyo gwe bagoya hafidhul Qur'an, olwofa abatali bahafizu. Era bw'osoma mu Qur'an osanga Allah bawoninga, ya ayuha nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fatalaina umatti'ukunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Nabbi sallallahu alaihi wasallam abakyala bo bagambe baba bagala bya duniya, amajolobero, ebikumi by'omuwendo, n'ekireesi, ngenda bibawa niyo bate. Wa in kuntunna turidna allaha wa rasulahu wa ddara al-akhirah, naye babagala Allah n'omubaka nejjana ku yaumul qiyam, bali bamubeeba sallallahu alaihi wasallam nga bagala ebyebbeeyi. Kati bagoya nabbi sallallahu alaihi wasallam bamusaba byatasobola kugula, gwategu musajja watwasika capati, omukyala mugangulire mu motoka ng'asiika capati, niwe omukyala ali serious, njala kungulira mu motoka, nd'abakyala bannange bavuga emmotoka ku nguudo, nze nalyaki. Naye nga ye magezi agagalaba omusajja twagisobola oyo. Ekyo ekifaananyi kitumala. Kasita bagoyeza oyo mukama waffe, kati gw'olimu kineeza empale endabada. Kugumiikiriza buki? Nga naye bwe baamugoya sallallahu alaihi wasallam n'agumiikiriza. Ekyo kyo kino kimanyi ti ebitonde ebyo byo Allah yatonda tulina okuwangala nabyo, era kye bayita omusajja ow'eddiini. Allah atufula ab'eddiini. As-sabru inda fitnati nisa, kwe kuba nti ogumiikiriza ng'ajja tiweeka akugoya, oyo bata ow'eddiini. So olugoyamu katono nti nze namusuulawo kase ennyumba ya bupangisa, yalimanya ne renti, sobola kumalako mirembe. Gwe bayita omusajja ow'eddiini tumulabira mu saburu, obugumiikiriza, nga kibuyaga ali maka geeka, abasinga gasuulawo. Ye nno wali buwala bwaffe bugenda namba 2-3, anti alina gyadduukira eri yo namba 1. Awo we basinga okusuulawo, jamaani tolekawo omwana waffe mu muzigo, wajja eka nga weegonza ne tumukuwa. Olw'okuba kugoyezaamu 2, 3, 4, gumiikiriza emirembe gijja kujja mu maaso.
emirembe gijja naye oba okola bukozi bizinensi so otuuka bwoti n'oggulawo ng'otandika kusolooza nusu ku nusu si bwe kiba otandika ne miliyoni 20 ogenda okweza emyezi 3 nga bizinensi eri miliyoni 13 neera tuguma ngezebuzibwa mabiga zebateekamu zonna ate zoononesi era okkakkana nga tatandise okugenda mu maaso aginjidde 5 miliyoni 8 naddala namba 2-3 nze abaana abawala bonna bagenda mu namba 2-3 mbasaasira ateekeddwa okubanga mwegendereza nnyo kubanga ono womukonerako bwoti akusulawo naddayo eri nga yeekwasa obuntuntu obwekyana ekito era omukyala nabeera 2-3 alina kuba mugezi nnyo okusigaza omusajja kubanga ye alina gyaddukira olwabulabi nga tadda naye omwana attu oyo omutunuuliranga nga gwe ogwazadde obuwo bazadde be banaakiwulira banaagamba batya omwana waabwe naye nno ng'oluusi buntu butonotono bugumiikirizika tafumba mmere kanzu zange sitaba makanzu kanzu gange azigubya bugubya oba butono tafumba mmere nekyo kitono nnyo wamuleta kufumba mmere emirimu emikulu gye wamuleetera agikola bulungi emmere mugule mu restaurant eweddeyo ye ku egyo emyaka okya omwami watuukire okuwasa omukyalo owokubiri emmere ozaba kyagyetaaga nnyo kiki kyatanaakulya wotuukire okuwasa omukyalo owokubiri owokusatu oza emmere oba gyetaaga kiki ne bukabalagala 2 ne kacyayi weebaka bukabalagala 2 ne kacyayi weebaka waliwo okya naye asaburu obugumiikiriza buteekeddwa okuba mu bufumbo obugumiikiriza ye beeringi ennene timing belt y'obufumbo kwe yeetoololera mu mmotoka omulimu olukoba baluyita timing belt avuze ku mmotoka emyaka kati ngaffe basajja bakulu ng'olina emyaka 15 ku steeringi toyinza butamanya timing belt yamutawaana nnyo kwe kutambulira ensonga ezisinga obungi ku mmotoka eyo okutambula eve mu kifo kati sabulu ye timing belt y'obufumbo nga lwakutuse musula mu kibira naye lwakuba lumala kuwoninga era bwewegendera kuba kagamo t belt kajja ku dashboard yawo t belt kajja mu red eba etegeeza nti timing belt eyo gigendereze kiba kitegeeza genda mu galagi bateekemu entya eyo eneetera okukola ki naye timing belt y'obufumbo sabulu oba bato oba bakulu bali myaka 3 mu bufumbo sabulu ate bwe kituka ku mwami ne gujja bagira omwami alina kwesaddaaka nnyo mu bufumbo okubaawo kubanga biri ebitonde byo byatondebwa nga bisobya nnyo gwolina okafiiramu bwayomba sirika wuliriza biwulirize biteeke awo wabbali ogenda okukola ebibyo naye buli kyaleeta n'okyanukula kyaleeta n'okyanukula onayanukula mpaka ddi ye talina buzibu ajja bireeta byonna abiyiwa obugumiikiriza obutayanguwa kutekinga decision eya divorce kubanga abavubuka abato 2 ngenda muwa talaka 2 ngenda muwa talaka talaka si esookerwako tukyasobola okugonjoola tukyasobola okutereeza obufumbo bulinga mazzi ga nnyanja buli kaseera gaba geekyanga mukazi antabwanya imaamu ze kankubuli omukazi atawanya ngenda kumuta nfuna omulala tatawanya nogalaba nno mpozi ngo n'omukima mu ggulu gwogenda okufuna agenda kubanga atawanya okusinga ono tola nti onakutawanya nnyo gwe mute addako ono waako muli watandikira era bonna bagezezaako okubata olwokuba badde amumalako emirembe antamwanya 90% amaluriza ajulirira oli kale omukazi oli singa nali ntegeera nga bwentegeera kati sandi mutadde amaliriza ajulirira oli obugumiikiriza ebeeringi ennene naye nga ebisinga ffe tubikola tuyingira obufumbo nga twagalamu emirembe
era mwegiri, nga twagalamu essanyu era mweriri. Bwe tumala okuyingirayo ne tutandika okukola ebimalawo essanyu n'emirembe. Ffe kennyini ebitawanya obufumbo bwaffe ffe tubikola, tebiva bbali, ffe tubikola. Kakati oluvannyuma lw'okuba nti akamyu katuuse, bwe twogerera waliwo empologoma y'ensolo emanyikiddwa mu nsi, empologoma ya umma. Katumale okuba nga tujjaniriza Sheikh Ismail Ankata mu emirembe n'essanyu era gyebiri, naye ate ffe kennyini ne tukola ebigenda okumalawo emirembe n'essanyu. Ffe kennyini ffe tubikola. Ekyokulabirako, omwana omuwala yalina obbi we bwe yasoma naye, tuli ffenna, kubanga obbi ne oggi batawaanya nnyo obufumbo. Omwana omuwala ono yafumbirwa, sajja mugagga amugulidde emmotoka, asanga obbi ng'amuteekamu. Kyatamanyi nti kyazanyirako kinene, mugambe bugambi nti munnange oli obbi wange, naye sinza kuteeka mu mmotoka muno muka ya musajja, kyenkuuma kinene, nkuuma bufumbo, kiyinza olabika obubi, abala tebajja kitegeera, togituulamu. N'omwami naye kyekimu, tutulako mu misango ne baseeka bano. Omwami n'agamba nti wamala natwalako ku oggi, ate ono najjanyiga bunyiizi. Omwana n'agamba nti atwala oggi buli kanaku atwala ku oggi, aba akyali oggi oyo buli kanaku. Kati weewuunye atawanya obufumbo bwammwe webbali, yaali eri yeebase emusula muyomba, musula mu tooko, buli kanaku tooko. Can we talk? Oli abagoya ye ali mu tulo. Kati obufumbo ffe kennyini ffe tubutabula. Newankubadde oteekeddwa omutwala mugambe nti munnange nandibadde nkutwala naye nkuuma bufumbo. Obufumbo bwakukuuma bwakulabirira era bwakwegendereza nga giraasi. Webusimatuuka bweti bwe tukyalina giraasi. Naye nga mu byonna kye tulina okumanya nti bwakula bwe butyo bubamu enkokola, bubamu okuyombagana, obutakkaanya. Ekyo tekiri ku ggwe wekka, ne bahafidhul Qur'an ne bamasheekha ab'amaanyi bwe batyo bwe bali eka. Wabula bwe twawukanira, ngenda kweyisa ntya ng'obufumbo bwange bugootaanye, kibuyaga bulumbye. Awo twawukanira enneeyisa. Abaana ab'obuwala mu bimu ku bitawaanye waka bye batamanyi, buli akagudde waka akalipootinga. Naddala abo bwe batasima mamizi dota. Bamamizi dota tebafumba, anti buli akakuba simu, alo mami ono gaayoloza yakomyewe bwaka saa zigenda mu 5. Alo mami andekedde singi 10 kati zigenda kulyaki. Alo buli ekiri wano eri bakimanyi. Nnyabo gumiikiriza wagenda kufumba, leka kumalako bakadde bo mirembe. Ago makaago oli makaago oyo kingdom yeeyo gumako, kubanga buli womukubira essimu ne zisukka akowanaga nti wayogera okomawo kukowana. Waba kubidde essimu muwala oli otya ne mutabani nti alhamdulillah Allah akyatuwadde obuwangaazi. So si buli kaseera kuloopa buli kyonna landiroodi atubanja, abaana bagwe school fees, bamugoba ku mulimu, bamumuza ku mulimu, esente juice bazimuba, buli kimu ekiri wano eri bakimanyi. Mu kissa gye tusoma ffenna eya Nabbi Ibrahimu alayhi ssalam ne mutabani we Ismail alayhi ssalam, teweerabira nti kissa zonna ze tuba tusoma baba bagamba nze naawe. Buli kissa yonna gy'owulira mu Qur'an, mu hadith, baba bagamba nze naawe, mubamu meseji yo. Tusoma Nabbi Ibrahimu alayhi ssalam lumu yajja okukyalira mutabani we Ismail alayhi ssalam, n'atamusangawo, n'asangawo muwala gwe yawasa. Omuwala tiyamanya nti onazze nabbi wa Allah, ekyo yali takimanyi. Ekyokubiri tiyamanya nti sezaala we yazze. Musajja muzeeyi mukadde, envi zonna ziri awo zeetobese n'enzirugavu n'enfuufu n'enkanyanya. Ye yamubuuza ali awo, n'amubuuza omutabani waali, omwami we waali, nti omwami yagenda kusuula ate alwayo kalina kye kategeeza.
mukulu tolwa nnyo wano mbw'omulinda kyo nti embeera mugisanga mutya obulamu obufumu ti obwavu buli wano tugenda kufa njala olusi tusula olusi tusiiba naye tekyeggula n'annyonnyola muzeeyi bwe yali avaawo n'amugamba nti bw'aba akumyewo omwami omugambe omuziziko gw'omwango guno akukyusa si mulungi bawe bwe yadda ne balya ne banyumya ne banywamu namuga ne waliwo omuzeeyi yajja wano ennaku ezo ye kasi yamugamba nti waliwo omuzeeyi eyajja namanya nti oyo taata yayimirira awo ku mulyango naye bwe yali agenda yaŋŋamba nkugambe abcd yamugaba bugayi nti taata wange yaŋŋambye nkuwa ettalaka tozibira byama era yamuwerawo talaka kubanga muze mubi okubeera n'omwami omukyala ewaka nga omwami alina omukyala atazibira biri mu maka gaffe landlord atuli bubi abaana bagubye school fees bamukuba ku mulimo kiba kitegeeza buli kimu kifu ebyo byammwe ne munno ekyo kitegeeza ki nti omwana omuwala okudda ku bazadde be ababuulire ebiri maka gaabwe ekibi kiyinza n'omuwisa talaka era nabbi isimayila alaihi ssalaamu omwana omuwala yamugoba nawasa omulala era nadda omuwala yali wampisa yalaba muzeeyi namwaniriza namuwa akaliba namuwa ku lwendo lw'otuzzi namuwa ku ntende tamumanyi muzeeyi nanywa kutuzza embeera ava safaari namubuuza omutabani omwami waaluwa nti omwami yagenda kusuula naye anaati bali kumpi banatera okudda si nnaku nnyingi nti embeera mugisanga mutya alhamdulillah allah atuwadde obulamu tewali watuluma kyokka nga obwavu bukyalinga luli yamuga nti allah atuwadde obulamu tuli balamu tewali watuluma tuli bagaggaffe ebitagambika yaleka amutaddeko siiru ne sitampu nti oyo omukyala togezanga n'omukwatako wabula yongera muyigiriza mpisa eyo kesu eri kunze naawe naddala abaana baffe ab'obuwala bamukonako katini naye tekyeggula n'akunkumuka buli kantu konna ekali ewaka oba waliwo obuzibuzibu ebyenfuna ffenna bwe tuli so si wuwo wekka ffenna mmaliriza nga nkuutira abafumba ababiri okubaako ibaada eza sunna zetukkaanyaako tuzikole ffembi kiina engeri gyekyongeramu enkwatagana kati nga bwe tuba tuli mu mwezi gwa ramadan n'ogamba munno nti wayi kulwokuna tusiibeko ffembi tusibuluke ffembi n'ogamba jati oba jati n'akugamba nti tusiibe ffenna ku lwokuna oba mande oba lunaku lweru tusiibe ffenna olwo tusibuluke ffenna ojja kulaba enkwatagana insha allahu tabaraka wataala aboononefu bo bakwataganya mu bidigida lugira nga bagendako mu club lugira nga bagendako mu lusooka omwaka muteeseeko tujja kuyimukako ekiro ffembi tusaale ezo ibaada ezo eza sunna muteeseeko waliwo kisa ya zainul abidin yayinanga mukyala we nga bateesa omukyala n'afumba piraawo ne bapaakinga n'akola packages nyingi omwami n'agenda ng'azigabira abanako olaba akantu ako olabangako okusaaga wabawo engeri gimusembereganamu ate omwami n'agenda n'azigabira abanaku naye omukyala yapaakinze packages ajja mubujja ng'ateekaawo ajja mubujja ng'ateekaawo kubanga biba packed naye ffe olubeerera kuyomba kutakkaanya kunyiiga kulooleza munno bibi kutunulira mistakes zokka nga wakutta olupapula n'oluteeka wansi n'oteeka eno ebibi by'omukyala wange ebirungi by'omukyala wange n'otandika okuwandiika olubeerera ebirungi bisinga ebibi n'omukyala bw'atyo n'akwata olupapula n'alusazaamu n'ateeka eno ebibi byabaze ebirungi byabaze n'atandika okuoutlininga olubeerera ebirungi bye bisinga ebibi naye lwaki fokasi yaffe ebeera ku bibi byokka ne tuwangaalira mu bulamu obw'okwekwagula awo wawangalira ne mukyalawo yejja naye ey'oku duniya
awo wowangalira ne mukyalawo yejjanaayo ku dduniya fuba okulaba nga mugiteekamu emirembe teri agenda gibateeramu tebagenda kugigula mu supermarket bagireete bagiteeke omwo kati manya nti gwe wemalako emirembe mu duniya ate obulamu omugaa nti life is short sweet but short era bwe kiri ate ogitabudde giyiweemu emirembe obutakkaanya bubaawo tukezeeko bulwanyisa saakugamba ezo terminologies tezikozesebwa mu bufumbo ezo military ezo nga n'olugalo lwenyenya luti genda mu military bawandiika tebagaana kuwandiika olugi lugule ekyo kyogamba nti saakugamba mugaye nti munange ajati mama Hafiz twali twateesa bwe tuti naye ate ndaba leero nga bizze bulala buli ekigambo bwe kiva mu mutima nga kizze bulungi ne kigenda ew'omulala ajja kuzza kirungi naye bwe kiva mu mutima ne kigenda bubi naye akizza bubi oba oyagala oba toyagala bwe kiweereza obubi naye ajja kizza nga kiki jjukira takyakutya namu yakulaba dda nga tolina ngoye genda otise bali ab'oku muzikiti wano nga tonaa kumuwoowa aba akutya ebitagambika naye gezo gyeko engoye era kangakangani saaga n'okusaaga ogenda kunkola ki ate nga tekiriiwo katuteese buki buteesa وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nisemyo jaffe nga tujijja kukwagala kwajo tujize kwecho Allah tabarak wa taala chayagala Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan nisemyo innaka أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر المجاهدين في سبيل الله في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته